mpite Kato abadde munnabyabizannyo munnabyabitone wa bitone minisita avunaanyizibwa ku nsonga zino Honorable Peace Mutuuzo mukama wange kino ekiseera kikyo jangu otutegeeze Kato ekintu abadde akituusizaawa engalo ezaawamu kasita oba nga toli musezi bw'oba nga toli musezi kuba engalo dawa mukama waffe akiikiridde President General Kato Lubwama baminisita bannange ssebo Katikkiro bamemba ba palamenti abakulembeze b'ebibiina ebyenjawulo abali wano mwe n'abakungu basi bannange njagala kusooka okusiima mukwano gwaffe Nsereko weebale nnyo nga gye nkomekereza okumala ennaku 7 ng'oyimiridde ku lwa Kato Lubwama n'okulembera emikolo gino gyonna n'emikwano gya Kato gyonna buli omu n'asobola okwogera weebale nnyo weebalire ddala era ky'okoze mukama akikusasule. Kato ono namumanya nnyo ng'era ayingidde mu palamenti nga munnange ku ludda luli oluvuganya nga minisita owa kalica owa shadow naye kyasiziga okumunjagaza nti bwe bwendeeta ensonga ng'ate tabeera ng'abalala ababeera mu shadow abakuba Kato ng'awagira naye nga nno twandikwatagana najja olumu n'agamba nze nno ndi mugezi kasita amanya gavumenti ewangudde nze nga njijoyininga nga nfunamu byenjagala okufuna era gwe gubadde mulamwa gwe nga Kato talina bwafiira awo takiremerako ekitali kikye akita kakati Kato ng'amusanga nga mu ddwaliro bwe yalwalako wansi wa kumpi ne golf course nasanga Kato nga ndi mu feesi ey'enyabivu nga ndamanyi nti omusajja ali bubi nnyo ngenda okutuukayo ddala nga Kato agaramidde ku kitanda naye ali mu kuyimba akayimba kali ak'omwana ke yayimba nti ffenna tuli balungi teri yakyama nengamba teri yakyama mwami Kato mbadde manyi oli bubi nnyo n'agamba nze mukama yantonda nga ndi wakusanyuka teri lunaku n'olumu lwenja okunakuwala nga nkyasobola okusanyuka ekyo tikindaga Kato nti musajja wavunaanyizibwa naye ngenda okulaba musajja wattu nga yeetaaga obuyambo bwekweyongerayo era minisitule ya genda yanoonya $40,000,000 ne tugezaako okulaba nti atuuka ettake munaffe Kato nga munabya bitone omulimu gwakoze gubadde munene nnyo mu ngeri ye era we tutuuse tutandise okukola federations nga ideas ezimu zivudde ku Kato tekitukwasa nsonyi okukyogerako ku ssaawa ya leero nti ayimiridde ku industry ye n'olweyava mu palamenti Kato yasigala nga mudabya bitone. He started a street creative industry nga alina street comedy we nga n'olwakuvuma tosobola kunyiiga ekyo no si kya bulijjo oli bwakuvuma oba oyagala kulwana naye Kato akuvuma n'oseka n'ogweri. So he had known his niche ekyo kintu kikolebwa abantu bagezi nnyo era abadde wanjawulo tugenda kutwala mu industry eno mu maaso temutya era etteeka lya Hildemand yaleeta ekiteeso kye yaleeta nsaba ffenna mu palamenti kiwagire kubanga nga minisitule ya genda eteeka okukwatagana ne buli memba wa palamenti
okulaba nti abantu abalina ebyetaago ebyenjawulo eddoboozi lyabwe lituukira. N'olwekyo mbadde mbasaba ate eno ya industry esobola okuleetera abantu emirimu enyingi ennyo. Olaba abavubuka tebalina mirimo bangi, naye industry eno esobola okubaweereza emirimu. N'olwekyo kijja kuba kya buvunaanyizibwa era tujja kuba tumuziise bulungi ng'eteeka eryo lye yarwanirira liyise ne tusobola kuzimba creative industry. Saagala kulandagana nnyo kubanga waliwo abalala abajja okwetaaga okwogera, naye nga ministry ekikula ky'abantu naffe tuziise ate tubale tukwatira wamu mu kujanjaba munnaffe. Nakano mukongerezeeko, teteetaaga kwatura, not necessary. Bw'oba oziise maama namwandu era tujja kusigala ffenna. Mukwano gwaffe Kato, Mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa. Maama teekako ekimuli kyo, mwebale kugumiikiriza bammemba, mwekubireko mu ngalo. Omukwano gwa Pawulo guweetewo, omukwano gwa Pawulo guweetewo, agenze eri Yesu. Webale nnyo. Oye Kato mugazi. Munzikirize bakadde bange mu kiseera kino mpite ate nga sigenda ku breakinga protocol yonna. Minisita waffe ow'ensonga z'ebyokwerinda defense Honorable Sempijja bamulanga ki? Sebo Honorable Sempijja. Oweekitiibwa Sempijja